أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين ثم الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله صلوات الله عليه وسلامه وبعد أمتين مجفو قال الله سبحانه وتعالى okusasira n'emirembe bibere ku nabbi waffe Muhammadin sallallahu alayhi wasallama ow'enkomerero mu bannabbi. Tukukwaniriza omulabi waffe owa Salam TV ku lutimbe gaggadde Salam TV mu programu yaffe Nganzi manya enzikirizayo mu busiramu okugikuweereza mu studios eza Salam TV Ibrahim Ali Nsimbe nga nateredde dda ntende ne mukadde waffe omugenyi waffe gwe tutambula naye Sheikh Bashiri Sentamu naye yateredde dda ntende jamuleeta ku maaso awo abeere nga atulamusaako. Ennaku z'omwezi ziri 24 omwezi ogwa Ramadan al-Mubarak omwaka 1447 so nga ate ku saidi eya Grigori ziri ennaku z'omwezi 11 omwezi ogwokusatu omwaka 2026. Tusanyukirako oyo yenna Allah subhanahu wa ta'ala gwatusiza ku birungi era tuyozayoza abayizi abafunye ebigezo byabwe ebyakamalirizo ebya senior ey'omukaaga tubasanyukirako era tusaba Allah subhanahu wa ta'ala batere baraka mu misomo jammwe. Ne tunakuwalira wamu nabo bonna abasoomozeddwa abalwaziza abafiisiza nabo bonna abafunye ebisoomozebwa ebyenjawulo tubagumya nti mubeere bagumiikiriza inna Allaha ma'a as-sabirin mazima ddala Allah subhanahu wa ta'ala ali wamu n'abagumiikiriza. Kansabe mukadde waffe Sheikh Bashir Sentamu abeere nga akulamusaako ate tweyongereyo. Naam Sheikh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Sanyiso kula basebo. Nafa basenka nasebo. Alhamdulillah. Yesu. Mwebalisebo okusiiba. Tusaba Allah akkirize ateeke mwaba aba ajjiddwa ensingo zaabwe muliro. Alhamdulillah. Nga tuli mu nnaku 10 erisembayo otusibirira kagambo kinga omuwalimu ow'eggwanga asomesa abantu enzikiriza yaabwe mu busiraamu tuweeyo kadakiika nga kamu ak'entanda etalekeka ng'omuwalimu waffe. Ekigambo omuwalimu w'eggwanga essebo abawalimu b'eggwanga gye bali era seka kati oba omuwalimu kubanga kati Salam TV ebuna eggwanga east to west north to south ate nga ne mawanga tutuuka tetulina kye tuli okujjako ekyo Allah jalla wa ala kyeyatusiimira wabula tumwebaza okubanga Allah yatulonda n'atuteeka mu baweereza b'eddiini eno n'atuteeka mu basika ba Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetusobola kukyevuma wabula tukyenyumirizamu kubanga obusika bwa Nabbi Muhammad bwe busika obutuufu. Obusika obutuufu bonna abasika ebyobugagga byebasikira ku bajjajjaabwe ne ku bakitaabwe ne ku anko bigwawo naye kitaggwawo ye irimu. Ekiraggwayo ye irimu kyekyobusika nga Nabbi yagamba sallallahu alaihi wasallam waman akhadhaha akhadha bihadhin wafir. Amakulu yenna asika ku bannabbi nga abasikirako irimu aba afunye omugabo ogutaggwawo omujjufu. Abafunye omugabo ogutaggwawo omujjufu. Kati atola ku Salam TV kuli wale yasikira ekibanja ku kitaawe neta kyakiina. Allahu akbar. Wale yasikira emmotoka ku kitaawe oba piki neta kyagiina. Naye ffe abawalimu twasikira mu Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam twamusikirako irimu tukyagiina. Mwawayo sente mmeka okubeera mu basika? Kuba nange nandyagadde okubeera mu basika abo. Tekigulwa. Allah akulonda bulunzi. Allah subhanahu wa ta'ala akulonda bulunzi n'obeera omuwalimu. N'obeera bulungi kubanga tulina abawalimu bangi be twagenda nabo emamulaka mu kibuga kya Mutume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebo twasomanga Mutume tumulabako wali. Allahu akbar. Alhamdulillah. Tusaba Allah
abatatuukangayo abatuuseeyo n'abali batuuseeyo nammwe abazzeeyo sebo. Amina ya rabbi. Naam. Tusa Allah tatuzuukiza wamu naye. Naam. Twagenda bangi mu kusoma naye si ffenna ntitwamalako. Sekera kyewunyise ni wansi tutandika tuli bangi. Yesebo. Ne tujja nga tugenda tukendeera. Era ogenda olaba nga bagenze mamulaka nga bamunyota. Kale ate era ne mu kisaawe olw'omukwano gwange Alhaji Ali Bokisa atera okutubuuza ekibuuzo nti naye mudda wanga tubatikkira nnyo abaana naye mubulira aludda wanga tetubalaba. Allah alina akasengejja yajja asengejja ng'olaba nti tournaments z'emipiira mutandika muli bangi ne mugenda simanye baziyita oba semifinal simanyi bagenda ne ku final ate ne ku final ne musibagana era ne balonda kubatekedde era ne mugenda mu bunnya balondeka akira ku bandi bonna. Kati ne Allah mu bwalimu buno agenda atusunsula okuva mu primary agenda tujjamu. Naam. Naye mbadde kyembadde nyalo nti twagenda bangi naye si ffenna titwasobola okumalako. Tulina bannaffe Allah jalla wa ala ati yabasobozesa kumalako ne bakomawo. Naye Allah ffenna atusobozesa ne tumalako tugamba alhamdulillahi rabbil alamin. Ekyo kye tuli tewali kirala. Tusaba Allah seba abakwatireko. Amina ya rabbi. Alina yenna inekirubirirwa ne Allah subhanahu wa ta'ala abeerenga amwanguyize kubeera. Allahumma amin. Obugambo bwange nga nsibirira umma yonna ey'obusiraamu nga nange nsooka kwesibira mutima gwange tuli mu nnaku omusanvu ogusembayo ng'ate nabbi yazitukubiriza nnyo n'agamba wala tagulibannakum assabuqu assabu albawaaqi. Kale woba onafuye ku ntandika y'ennaku zino 10 naye omusanvu guno ogusembayo gwe tokola ki? Togayaala. Lwaki nabbi atugaana okugayaala? Ayala tunoonye Laylatul Qadr. Ekyo kimu. Ekyokubiri ate Laylatul Qadr temanyikiddwako nabbi nti yaginoonyezaako mu maka ge. Laylatul Qadr baginoonyeza mu muzikiti. Olina kubeera mu muzikiti. Era njagala mbategeeze mwenna abatulaba Laylatul Qadr tebaginoonyeza mu maka. Baginoonyeza mu muzikiti. Olina kweresa amaka go n'ogenda mu muzikiti. Oba tosibye omugogo n'ogenda mu muzikiti. Ate nabbi teyasibanga egigye. Hadisi tegaana okusiba emigogo ogenda ku muzikiti. Ku muzikiti. Enniya ki ekusibisiza? Okimanyi nti abasajja babiri basobola okusaala esswala omu n'abanga esswala emuyingiza omulala tumala n'abanga emuyingiza ejjana. N'abasibi b'emigugu osobola okusiba omugugu n'obeera nga gukututte mu jjana awundi gumutwala muliro. Kati okusiba omugugu ng'ogenze kulambula muzikiti nti ng'okkiza nti omuzikiti guno gulina enkizo mu busiraamu ekyo nabbi yakigaana. Okujjako ku mizikiti esatu. Ekiri ku mizikiti 3. Naye ate okusiba omugugu ng'ogenze kutwala binaakuyamba kwebikka mu itikaafu eri omuzikiti gwonna ogw'oku kyalo kyo oba w'osula bakuyita omugi. Ekyo kikkirizibwa ng'ogenze just otutte bikunda binaakuyambako kwebikka nga toyina itikaali gy'oyina nti guno omuzikiti guyina fadila guyina enkizo mu busiraamu oba emizikiti gyonna gya Allah subhanahu wa ta'ala tumusinzizaamu. Kati nkubiriza omwoyo gwange n'ejjammwe bannange mwenna basobola okubanga munoonya Laylatul Qadr mu mizikiti mukikole n'oba osobodde kukola itikaafu kiro kimu kyokka ng'emisana ogenda n'okola ekiro n'osula mu muzikiti. Kiriko obujulizi okuva ku Khalifatu Ar-Rashid Ath-Thani wa huwa Umar bin Khattab radiyallahu anhu. Umar yaje wa mtume n'agamba sallallahu alaihi wasallam ti inni nadhartu an a'takifa laylatan fi masjidil haram. Nabbi wenali sinnasilamuka nga kyali mu jahiliya neyama Allah wali bampadde waliwo ekyengera Umar kyali yeyama nti Allah wali kimuwa alikola itikafu kiro kimu mu muzikiti gwawa gw'e Makka. Nabbi n'amugamba sallallahu alaihi wasallam nti awfi binadhirik, genda otuukirize kiweyama. Era abamanyi b'obusiraamu bagamba itikafu ekyasinza okuba entono ensembera ye obutono kikokola ekiro kimu. Ekiro kiramba. Ekiro kiramba. Oyinza osanga nze bankozesa ku mulimu sisobola kugendayo nnaku zonna kiro na misana sisobola. Ate era y'embeera yaffe abasinga obungi tosobola kukola itikafu misana na kiro, which means abasobola okukola itikafu kati fina abasinga obungi tukola kiro. Tusobola okukola ekiro ku makya n'ogenda ku ki? Oyingira ku magaribi n'ovaayo ku subuhi ng'omaze osala subuhi. Ekyenkubiriza umma yonna asobodde akola, ate batasobodde
yitiriza kyoyitiriza naye ekikulu mu byonna amazima agakaawa Laylatul Qadr tebaginyonyeza waka baginyonyeza mu muzikiti tusaba Allah subhanahu wa ta'ala atusse mu abo amina ya rabbal alamin abanasinkanawo Laylatul Qadr y'omwaka guno amina ya ali ne tusabiramu ensonga zaffe n'atwanukula amina ya rabb naam yes Sheikh tugenze mu kitabu kyaffe makanatu sunna an-nabawiyya sallallahu alaihi wasallam ekifo kya sunna ekikolo ekyokubiri mu nzikiriza yaffe ey'obusiramu ovunudde kifo ng'ate oli mutuufu naye nange jagamba obuzito makana kisobola otegeeza ekifo kisobola otegeeza obuzito obugulumivu obwa sunna za Nabi sallallahu alaihi wasallam obusukkulumu ebyo byonna bigambo bijja okunnyonnyola ekigambo makanatu as-sunnatu an-nabawiyya sallallahu alaihi wasallam. Naam Sheikh, olwaleero tutunuulidde nsonga ki ku buzito bwa sunna za Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Olwaleero oganti tutunuulidde ensonga ki? Naam, njagala okujjukiza kubanga bagamba bayita ababiri bakola batya bebajjukanya njagala okujjukiza umma twalaba nti Nabbi sallallahu alaihi wasallam atuvunaanyizibwako ebintu bitaano. Tuvunaanyizibwako ebintu meka? Ebintu bitaano ebyo bye tujja tutemaatema. Etujja kola ki? Tutemaatema kimu ku kimu. Toyitibwa nti oli mugoberezi wa Mutume Muhammad sallallahu alaihi wasallam okujjako ng'ebintu bino ebitaano byonna obituukiriza okuyitibwa nti oli mugoberezi we. Agamba nti ashhadu anna Muhammadan rasulullah, ateekeddwa okutuukiriza bino ebintu bitaano. Obadde obimanyi atulaba byetuli mukola ki? Byetuli mu kunnyonnyola. Twasooka ne tubyogera. Lwaki njagadde okuddamu emabega? Kubanga Salamu TV buli lunaku olukya wabeerawo abajeegattako abapya. Buli lunaku olukya wabeerawo abapya abajeegaseeko. Ng'oggyeko n'abapya abajeegaseeko ninaffe abantu twerabira. Allah bw'atugamba nti twejjukanye kubanga okwejjukanya kugasa abakkiriza. Kati ennyingo zino omukaaga ettaano ze zino wammanga twagamba al-imanu bi annahu ballaga risala wa akmalaha. Oyina okubanga okkiriza nese kukkiriza yenna mu mutima gwo nti Nabbi wa Muhammadi sallallahu alaihi wasallam yatuusa obubaka Allah bwe yamuwa obwannabbi mu bujjuvu era n'abumalayo, tewali kye yalekayo. Oyina okubanga oyina okukkiriza okw'omugguuni mu mutima gwo. Agamba nti musiraamu ateekeddwa okubanga akkiriza nti Nabbi yatuukiriza buli kantu konna, talina kye yalekayo. Ekyo kirina okubanga ennyingo esooka ennywevu mu mutima gwo. Ennyingo ey'okubiri twagamba al-imanu bi ismatihi. Oyina okubanga okkiriza olukkirizo olwannamaddala nti Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tasobya era tasobyangako. Nabbi tasobya era tasobyangako okuva mu buto bwe. Ate obutasobya bwe bwawukana obw'abantu betumanyi aba bulijjo bye bagamba gundi tasobya. Buno obutasobya obwannamaddala. Kubanga obutasobya bwa Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nga bwe tuzze tubulaba buliko okubanga Allah yeeyamu mukuuma. Igwe obutasobya bwo obanza obutasobya byange nze yeekuuma. Abantu oluusi babeera ne batukiina bukiina naye nga bakukiina kusitula busituzi naye nga ekituufu bakuwaana byotali bwati ogitasobya naye nga bakimanyi ki bamanyi nti musajja waffe tulina kye tubala. Kati olina okukkiriza nti Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wansi w'enjuba wano kyekitonde kyokka ekitasobya. Allah yasalawo ekyo kimuweebwe olw'ensonga ze tuzze tujja tunnyonnyola nga ddala kyali kirina omuweebwa. Ekyo kyakubiri. Ekyokusatu wujubu mahabbatihi sallallahu alaihi wasallam, kikukakatako okumwagala okusinga nga weeyagala gwe n'ebitonde byonna mu nsi. Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam oteekeddwa okumwagala okusinga bwe weeyagala n'ebitonde abo baba bamazeeyo buli kimu. Baba osinga kweyagala. Buli omu asinga kwagala. Kati abantu balina engombe ga self love. Ebintu byonna biba biganya gamba kati self love kati nze njagala nze. Waliwo n'abalala bagamba omutima gwange ngukuwadde. Nakukwata nakugabira omuntu.
omutima gwo tolina gugabira mulala okujjako nabbi Muhammad olina guwa nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nga yasooka gwe n'olyoka ogoberera nawe n'ogoberera. Allahu akbar. Yennyinga yokumeka ya kusatu. Ennyinga yokusatu wujubu ta'atihi wa luzumi sunnati. Eyo yakuna yakuna wujubu ta'atihi wa luzumi sunnati. Oyina okumalirira nti sigenda mujemera mu buli kiragiro kyonna kye banansomera mu hadith ate enkola ye kwe nja okutambulira enjigiriza ye nje nja okutambulirako mu maka gange n'ebweru w'amaka gange. Enjigiriza ye munzikiriza enjigiriza ye mu nsinza mu kuwangaala n'abantu mu mpasa mu kugula mu kutunda mu buli kimu kyonna. Allahu akbar. Ekyo olina okuba nkola ki ng'okikkiriza nti oyo yekka ye kamala byonna mu bitonde Allah byakola ki byatuwa mu bitonde abalina kuba role model ya role model. Ekyokutaano wujubu ta'zirihi wa tawqirihi wa ta'zimihi. Kikukakatako olina okumalira nti mmaliridde nabbi wange ta'zirihi ngenda kumusukkulumya wa tawqirihi ate ngendo muwe ekitiibwa kye ekimugwanidde. Allah. Wa ta'zimihi era ngenda mugulumiza obugulumivu obumusaana nga ye nabbi obwamuweebwa ng'ekitonde kuba nabbi mugulumivu naye obugulumivu bwe nga ye ekitonde bwine bukola butya webukoma ng'olaba Jibuliiru alayhi salaam malayika ye malayika enkulu mu malayika zonna naye Jibuliiru obugulumivu bwe bwine bukola butya bwebukoma. Era we yatuuka inda sidratil muntaha omanyi we yagamba nabbi Muhammad sallallahu alaihi wano sisukkawo mu bugulumivu bwange nga ze Jibuliiru bayitega wa Jibuliiru qala lahu takaddam twabuyimbaga kikola ki weyongereyo nze obugulumivu bwange Jibuliiru bukoma wano inda sidratil muntaha. Kati buli kitonde kigulumivu naye buli bugulumivu bw'ekitonde bwine bukola butya buliko ekkomo. Kati olina okukakasa nti nabbi wange Muhammad ngenda mugulumiza sallallahu alaihi muwe ekitiibwa kye musuute muwaane nga mukomya waayina okukoma tomusussa waatayina kukoma ate tomunyoomoola ate tomussa ng'abantu abamadiina abalala banyomoola bannabbi baabwe. Kati eyo yenzikiriza yaffe. Ebyo bitaano ke kaganda omusiraamu kateekeddwa okwekwata mu nzikiriza gyakkirizaamu nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bw'abikuŋŋaanya abeera omunnanzikiriza omutuufu era omusiraamu omujjuvu. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala atulaba ku Salam TV naffe kennyini abeere ng'atuwa ku mugabo ogwo. Amina ya rabbi. Naam. Kati we bamaze okukusiigira ekifaananyi kyebyo bye tujja tutunuulira zibadde ennyingo meka? 5. Olwaleero tugenda kulaba nnyingo ya kusatu. Ebbiri twazimaliriza biidhnillah. Twalaba nti nabbi obubaka bwonna yabutuusa n'abujjumalayo teri kye yalekayo. Era obujulizi tuze tubula. Ne tukiraba nti nabbi yakuumibwa. Era ne tulaba n'emiteeko gy'okukuumibwa nti yakuumibwa teyalimbako nga tannaba kubeera nabbi. Yakuumibwa teyakolako ku shiriki. Yakuumibwa teyagwako mu mazambi manene n'ebifaanagana bwe bityo. Kati olwali tugenze ku nnyingo eyokusatu mu bivunaanyizibwa bya nabbi byatubanja sallallahu alaihi wasallam wahiya wujubu mahabbati nga kwe kwagala nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam okwannama ddala okutuufu. Bw'ogamba okwannama ddala kitegeeza waliwo okw'obulimba. Okwagala nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam okwannama ddala nga walaba waliyo abaagala Allah jalla wa ala okwagala okwebukuusa ne wabeerawo abaagala Allah okwagala okwanyi okwannama ddala. Allah jalla wa ala yagamba walladhina amanu ashaddan lillah nti abakkiriza abatuufu bo Allah gwe basinga okwagala okwannama ddala. Oyo Allah ne tumanya titulina omwagala naye ne nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam tulina omukwano gwe tulina omwagala ogwannama ddala ogujja mu kitiibwa kye eky'obwannabbi. Si mukwano gwa kukwenya.
ogwe twagala tutandikeko olunaku olwaleero tujje nga tugutemaatema nnyingo ku nnyingo biidhinillahi subhanahu wataala. Enzikiriza yaffe ey'obusiraamu sheekh etugamba nti min huquqihi sallallahu alaihi wasallama mahabbatuhu ku bimu nabbi ebituvunaanyizibwa gye tuli amini gyali bitulina omukola gyali mu nzikiriza yaffe tulina okumwagala bal an yakuna ahabbu ila almu'min min nafsihi wa waladihi wannasi wa jami'i lkhalq. Wabula obujulizi bwajja hadithi tujja kuziraba nga butugamba nti nabbi goyina osinga okwagala okusinga gwe nga weeyagala n'abaana bo ne bazadde bo n'abantu bonna mu nsi yonna. N'abantu bonna mu nsi alina okubanga nabbi waalagira nga tokulembeza kigambo kyo, nga nabbi waalagira tokulembeza kigambo kya mwana wo, nga nabbi waalagira tokulembeza kigambo kya bazadde bo, nga nabbi waalagira tokulembeza kigambo kya muntu yenna. Omanyi omuntu addakawo oluvannyuma lw'abazadde ali ye sheekh ye muwalimu ye muwalimu naye wali awo. So nabbi waba alagidde tokulembeza kigambo kya seekawo. Tugamba nti nze seeka wange agamba, seeka wange yagamba, ogamba era nti seeka yagamba nga nabbi agambye, Sheikh Gundi agamba oledde gwe ne seekawo igwe nani ne seekawo mwenna mukakatako okugoberera ani Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kati osuula otya ekigambo kya nabbi ate n'ogoberera ekya seeka? Nga seeka wamumatira anseeka yakusomesa nabbi. Okumumatira si kibi era tuteekeddwa era n'abali mutujja bbala tulina obbamatira naye tulina obbakomya we bakomya. Abawalimu tetulina kubasussa ku nabbi, tuba tubaagala naye tetubasussa. N'abazadde baffe tubaagala. Man ahabbu nnaasi ilayya mu riwaaya endala nabbi yagamba nti ummuk thumma man ummuk thumma man ummuk. Mama namugere emirundi 3 tuba nti maama tumwagala nnyo. Thumma man thumma abuuka. Newankubadde abazadde balina enkizo gye tuli naye nabbi Muhammad gwe singa okwagala osinga n'abazadde baffe. Maama wange waba yina ekigambo kyayogedde nga ne nabbi alina kyaŋŋamba nzikirizibwa okoleka ekya maama neŋŋenda n'ekya nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kyekiraga ekyo nabbi akitubanja tulina okimukolera nti senga nabbi abaako kyalagidde ne bazadde baffe nga balina kye balagidde nga bikontanye tuba tuwalirizibwa, tuba tulina kukola nabbi kyalagidde ne tuleka ekyabazadde baffe awamu n'okuba nti tuba tubaagala nnyo. Era tekitegeeza nti okoleka ekigambo kya seekawo n'ekyamaamawo mb'olaba tobaagala, wabula oba obaagala naye wano oba osukkulumiza omusukkulumu basukkulumu oba kiraba nti bizze nti ebigambo bya seeka n'ebya nabbi Muhammad bikontaganye. Ebigambo by'abakadde bakadde bwe kyebaagala ne nabbi Muhammad kyeyagala bikoze bitya bikontana. Abakugamba kati suula ebyabazadde ogobende n'ekyani mu mbeera nti webijja nga bikwatagana bonna bagondere kubanga olidde nabbi Muhammad yakugamba okugondera ani abazadde ate yakugamba okugondera baani yakugamba okugondera baseeka bo. Kati wikimiza ebigambo bya seeka webijja ne bikwatagana n'ebya nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam oba ebyamukadde ne bikwatagana n'ebyani n'ebya nabbi sallallahu alaihi wasallam, awo byonna tubigolerako. Kati era omanywera ali wano kukwawukana nti senga byawukana otwala kyani tulekawo eby'abantu bano wadde tubaagala nnyo bazadde baffe baseeka baffe ne tubirekawo ne tugenda n'ebya nabbi. Si lwakuba nti bazadde baffe tetubaagala, si lwakuba nti baseeka baffe tetubawadde kitiibwa, wabula olw'ensonga nti nabbi tugambe nti level nene ku bazadde baffe. Kubuuza ekibuuzo. Naam Sheikh. Kiri tulike kireete tulabe abatulaba ku salaamu nabo banakutusalira. Omwana waani? Omwana abeera wa taata. Omwana abe waani? Wa taata. Wa taata. Ani gw'olina osinga okwagala mu bazadde bo? Nabbi yagamba maama. Nabbi yagamba maama emirundi 3. Kino ekyokwagala maama w'emirundi emeka? 3. Tekitegeeza nti oba mwana wa mukyala wabula osigala oli mwana waani? Osigala oli mwana wa musajja. Era nga kitaatawo gyava kyekikakyo. Nange mbadde ngamba nti omwana wa musajja lwa nsonga nti omwana bamuzza ku kika kya kitaawe. Kino ekyokusukkulumya maama ku taata tekiraga nti ate taata tolina mumwagala.
bumunyomole muyiseemu amaki amaaso wabona maama ayina wasukkuluma kuki ku taata awo munekyo ng'ate taata ye overall wa maama taata asigala yali waggulu wadde nga maama tubamusukkulumiza wano kati nekino wekiri nti abazadde baffe bonna tubaagala era tubagondera ne bamaseeka tubagondera naye nabbi abali waggulu sallallahu alayhi wasallam era obujulizi bugamba famahabbatuhu min a'zami lwajibat allahu akbar ako batono nnyo abasiraamu abakamanyi oba nakateeka ne mu omumanyi wa salaamu kubanga ekibuuzo kyetaaga okubuuza gara keetaaga okuteeka ne mumanyi wa salaamu ku bimu ku byetteeka Allah byatubanja okukola nga watubanja esswala emeka 5 atubanja okwagala nabbi we Muhammad olwagala olwannamaddala okusinga netweyagala ekyo Allah kitubanja buli musiraamu Allah kimubanja kitegeeza omuntu bw'aleka esswala aba afuna omusango kitegeeza nti omuntu bw'atayagala nabbi Muhammad kuba tuba tubitadde ku level era biri ku level mu kisero kyekimu kitegeeza nti omuntu bw'atayagala nabbi sallallahu alaihi wasallam olwagala olwannamaddala afuna omusango ekyo kimu kati nange nkusigira ekifaananyi ku byolese omuntu watasaala ayingira omuliro ate omuntu watayagala nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayingirawo era ayingira omuliro tugenda kutunula nnyo mu bujulizi gye bujja kale tugende mpola kati ekyo tukitegedde nti ku byetteeka Allah byatubanja buli lunaku oluki enjuba lwevayo olina okukakasa ng'okyekinga omutima gwo nabbi okyamwagala ng'ewamwagadde jjo nga busiraamu bwannamaddala naam era wahiya min mahabbati llahi obadde okimanyi nti okwagala nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam oba oyagala Allah obaliwa nti Allah gwoyagala akabonero akalaga nti oyagala Allah kwagala nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam era omuntu yenna atayagala nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tayagalangako Allah bukyanga apaawo abeera akwenya Allahu akbar amakulu ye minzaani kuwepimira manya abatulaba baagala nnyo ebifaananyi kootegeerero ndeeta kifaananyi nno nsiiga kifaananyi kootegeerera omuntu akwagala omuyinza mutegeerera mu nsonga ezi tesukkawo kantandike ku bazadde kantandikire wansi nzire waggulu omuntu akwagalira omwana wo nawe aba akwagala era abaganda bagamba nti akwagalira omwana akira nkwagadde omuntu akwagalira omwana aba akwagala naye omuntu eyakukyawa ng'obukyayi abujja ku ggwe n'abuteeka ne ku baanawo aba yakukyawa n'akomayo. Allahu akbar. Kubanga abantu abasinga obungi bakyawa abazadde naye omwana ntamuyingiza mu nkaayana zaabwe zabaki z'abakulu, naye omuntu atuuka okukyayira omwana aba yakukyawa n'akomayo kubanga guli busaayigo. Kati omuntu akwagala aba akwagala, omuntu akwagalira omwana aba akwagala. Naye mitandikirawa wansi nanzirawa nti omuntu ayagala nabbi Muhammad aba ayagala Allah. Era omuntu atayagala nabbi ne Allah automatically aba tamwagala. Kandi ate kifaananyi ekirala ekyawaggulu. Naam. Omuntu akwagalira mukaddewo aba akwagala. Omuntu akwagalira mukaddewo aba akwagala. Kati olwo nno ngenze mu bafumbo kati abatudde hajati ne haji betudde babiri awo balaba kati betunuddemu kati akwagalira sezaalawo aba akwagala. Akwagalira dezaalawo aba akwagala. Allah ataba era kiri vice versa. Omukyala ali eyo kano abakyala nga babbirako Allah. Naam. Hajati ali eyo omukyala ali eyo bawa akwagalira abakadde bo aba akwagala. Omwami wo bw'abanga akwagalira abakadde bo sezaalawe ne nazaalawe akwagala. Opposite yategerekese dda. Bw'aba tabaagala nawe aba takwagala bakwenya kubanga eriye faru eriye asuli muwava. Allahu akbar. Ako keetaaga banna hikima nnyo, kamagezi nnyo.
kabajjajja ono maama wange taata wange mwenava w'omunjagalira nange obunjagadde naye akabonero akalaga nti tonjagala kubanga nabwe tubagala nga tomwagala. Abaganda balugjawo olugero olugamba nti okusinkana nazaalawo osinkana amalaalo. Nanti ng'omanya abantu omuntu tabulako kamogo kola ibn Adamu khatto buli mwana wa Adamu musobya basobola okuba nga bayogera mazima oba nga basobya bayisobola okuba nga bayogera mazima oba nga bakola ki nga basobya era kiina entaputenge kiyinza otaputibwamu amakulu si malungi ddala si malungi tegawoomya naye ate bagamba eriso ly'omukulu ewaddugala weewalaba tebasobola okuba nga bayogera bajja mu bbanga. Nze ngezezaako okubuuza abakyala ab'enjawulo eyo gye tusomesereza nemubuuza ne lwaki abakyala we mugenda muleba kale wuli ebintu bino lwaki omukyala wagenda muleba tayagala mukyala munnamuzaalise ayagala muki omwami yabeera muzazi balina ebigambo ebyeboogera awo nanti beboogera ku bakyala bannaabwe eyo tugenze muki muleba tukomewo muzikiti kubanga leeba egatta abasiraamu n'abatali baki kati tujja ku bakyala abakkiriza abasiraamu bali muki mu muzikiti bannannyini imaani obabuuza tulina shekkati ne sheekhe ani gumwagala abasomesa Allah tebaagala nko shekkati basomesa okalabye omukyala ku mukyala munne kawanangu kati akagambo kali okusanga munazaalawo ne bagoberezaako ebirala kalina gye kalandira lwaki mukyala ku mukyala munne lwaki tebagamba sezaala kubanga abakyala balina ebakola abaana babannaabwe ekyo nkyogera by experience. Allahu akbar. Bannazaala abamu abatalina ddiini na imaani si balungi ku baana b'abakamaana baabwe era bagamba ewali omukka tewabula muliro. Kyenkugambye kyeriiso ly'omukulu ewaddugala tebasobola kukyogera nga bakijja mu bbanga. Nkusiigidde ebifaananyi ebi bibiri. Genda muleeba jangu muzikiti. Omukyala tayagala ku mukyala munne. Allahu akbar. Kati osuubira otya nga nazaala mukyala atasinganye muka mwana wange ate bonna bakyala kyekiyinza okubeerawo? Kutomeregana. Twasoma ku bya magnet. Naam. Singa okwata negative ne negative like poles repair each other. Okali oluso nokali zikwatagana nedda era kasito sembeza buti obeerawo amaanyi agasindika deri kati ye nazaala kwani bonna bakyala eyo tuveeyo ne bwe tudde eno mu ddiini akwagalira omuzadde wo akwagalira muzadde wa abakwagala haqiqatan. Kati ku Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam obujulizi bujja nga butugamba wahiya min mahabbati llahi subhanahu wa ta'ala. Okwagala nabbi kabonera akakakasa nti oyagala Allah subhanahu wa ta'ala ebyannama ddala. Fahiya hubbu lillahi wa fillah. Nabbi oyina kumwagala ng'omwagala ku lwa Allah azza wa jalla. Omwagala ku lwani? Ku lwa Allah. Ebyo byonna bye twogera abasiraamu abakkiriza nammwe abatali basiraamu abagenda okutwegattako inshaallah bagenda shahada eno gye mugenda okujja bino bye bibavunaanyizibwako. Amakulu nti omuntu bw'aba asaze eddiiro neegatta ku busiraamu bino eno bimukakata okubeera nga abimanya aleme kubeera nga abeera mu bubeezi na kifaananyi wabula ategeera obusiraamu butegeeza ki buzitowa kyenkana ki nabbi azitowa kyenkana ki. Era obujulizi bugamba idh mahabbatu llahi tujibu mahabbati ma yuhibbuhu llah. Idh mahabbati llah tujibu mahabbati ma yuhibbuhu llah. Nti gwe okugamba nti Allah mwagala kubanga buli basiraamu abali eyo era singa osumulula essimu wano tibakube newabuuza abaagala Allah mukube essimu ettano eziga nti baagala Allah zikube bajja kukuba essimu bagambe Allah tumwagala. Si kibi kirungi era tukyenyumirizaamu naye wano waliwo akalipo nti gogamba nti okugamba nti Allah mukola ntya nti omwagala kikukakatako okwagala buli kyonna Allah kyayagala. Kati ate ekitonde Allah kyasinga okwagala wansi w'enjuba wano okusinga ebiki ebitonde byonna
ya Rasulullah Muhammad bin Abdullah bin Abd Muttalib. Seka watch tompawo obujulizi kansuneko obujulizi obulaga nti nabbi sallallahu alaihi wasallam Allah gwasinga okwagala. Pa statement nene nyeyo mu bantu bagamba si nedda si ntuufu kakati seka soko tusunireko kale ebisigadde tunabisanga mu maaso. Ekisooka mu byonna, naam, Allah subhanahu wa ta'ala naam, yasiima empagi z'obusiraamu zibere meka? Zibere ttaano. N'asiima empagi esooka nga tusobola kuba musiraamu okujjako ng'ogambye ashhadu anna Muhammadan rasulullah. Kituufu, tosobola kubeera musiraamu okujjako ng'olese shahada zirina bbiri. Bw'okakasa nti Allah ali omu tewali kisinzibwa okujjako ye, olina n'okukakasizaako nti nabbi Muhammadi sallallahu alaihi wasallam. Fakarana shahadatahu bi shahadati nabii sallallahu alaihi wasallam. Fakarna shahadata nabii sallallahu alaihi wasallam bi shahadatihi. Allah yaliranyisa shahada ye ng'agiranyisa ne yani? Ne ya Allah. Omuntu asobola okubeera omusiraamu. Kiraga nti Allah amwagala okusinga amwagala. Mu Qur'ani mwenyiga tetunnagera ku mpagi yakubira eswala. Naam. Allah yalaga nti okusiima kwonna fakarana nidaahu binidai nabii sallallahu alaihi wasallam. Allah okuyitaako kukoola yakuliranyisa n'okoola kwani? Bwe babeera batukoola okujja eswala. Era yagattawo Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nagamba ya ayyuhalladhina amanu stajibu lillahi walirrasul. Abange mwe abakkiriza mwanukule Allah n'omubaka we. Ora wamulese. Idha da'akum lima yuhyikum. Fakarana ta'atahu bi ta'ati nabii sallallahu alaihi wasallam. Allah bwe yali atulagira okumugondera era yagattako n'okugondera nabbi. Nabireeta bibiri. Nagamba ya ayyuhalladhina amanu ati'u Allah wa ati'u ar-rasula. Wa qarana fadlahu bifadli nabii sallallahu alaihi wasallam. Nasitula ekitiibwa kye n'kigattako ekyani? Ekya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqal nagamba wa rafa'na laka dhikraka. Tewali Allah wayogerwako okujja ku nga nawe ojja kola ki? Nga nawe ojja kwogerwako. Kati eyo aya yetutwala ku mpagi ey'okubiri mu mpagi z'obuki? Ez'obusiraamu. Mpagi ki ey'obusiraamu? Eswala. Eswala otegeera nti eyingiddewo nga baaziina. Omwazinya agamba ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadan rasulullah. Era tewali yaadhaani etuukirira nga Nabi Muhammad taliimu. Okiraba? Naam. Ne mukime swala tewali kima swala kutuwa okujja nga Nabi Muhammad takola atya? Nga taliimu. Eswala otujja mu swala. Otujja mu ki? Mu swala. Naam. Tewali swala etuuka etaliimu tahiyatu. Ate tahiyatu tulaba. Omanyi waki tahiyatu bagituuma shahada, batuma tashahudu. Oberi mu shahada. Nati shahada kyagituuma tashahudu. Allah ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadan rasul. Ongabanga yiswala ntuufu. Ngiswala etuuka kuba eyo mpagi mu mpagi z'eswala. Fakarana istijabati du'a bimadhihi wassalati ala nabii sallallahu alaihi wasallam. Nabbi Allah subhanahu wa ta'ala yeyama okwanukula edduwa ng'agamba edduwa yo gyanukola olina kusooka kuntendereza na kusaalira ani? Kusaalira nabbi sallallahu alaihi wasallam. Era w'osaba edduwa nga tosoose kutendereza Allah tiyanukulwa. Ate w'otendereza Allah nga Nabi Muhammad tomusaaliddemu edduwa tekola etya? Teyanukulwa. Sembyayo ne kano? Sembyayo seeka tulabe. Fakarana azza wa jalla azimatahu wa kibriyaahu wa jabaratahu bidhikri ismihi sallallahu alaihi wasallam. La bidhikri ismihi subhanahu wa ta'ala. Yeke nyini Allah yakola atya? Yeyogerako. Allah yalinanya ekitiibwa kye. Fi'ilihi ekikolwa kye. Naam. Wa fi'ili almalaika nekikolwa kya malaika zonna. Olw'okuba nti basaalira Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. N'agamba nti inna Allah mazima ddala Allah yeke nyini mu kitiibwa kye alese ne tawkidi inna Allah mazima ddala Allah wamu
wa malaikatahu ne malayika ze zonna yusalluna ala nabi basalira nabbi ya ayuha alladhina amanu abange mwe abakkiriza sallu alayhi wa sallimu taslima nammwe nno musalire mutume obujulizi bungi tebugwayo Allahu akbar obujulizi bungi naam tebugwayo ebyo byonna biraga nti nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yayagalwa ate onsabyeko just nubuza jaribu naam oba kumpa n'ompa essaawa ebbiri Naam. nga ndeeta bulesi buki bujulizi sobola ozimala nga ndeeta bujulizi obulaga nti nabbi Muhammad yasukkulumya ku bitonde byonna Allahu akbar insha Allah tujja kumweyongera insha Allah Naam. seka nsaba obeere ng'owunzika mu ddakiika yaffe emu insha Allah ate we tunaasimbukira mu butuufu tusaba Allah tuteeke mu baagazi ba nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu butuufu bw'okumwagala ne mbasaba mwenna abasiraamu nabbi Muhammad mumwagale kubanga lyekkubo lyaffe mwe tuyita okutuuka eri Allah jalla wa ala lyeyatuteerawo nga Allah wagamba tinno wa in tuti'uhu tahtadu bwe munaamugondera lyekkubo lye mugenda oyitamu okuluŋŋama mbasaba tuyite mu buufu obwo ne mwekumire ku Salaamu TV okubeera nga mwongera okumanya n'ebisigadde inshallah taala. Naam, barakallahu fika wa jazakallahu khair. Tumweyanziza mukadde waffe Sheikh Bashiri Sentamu omusomesa nakinku okuva wali ku Mahadi Bilali e Kachiri atutemera empaji ey'okubiri mu mpaji z'eddiini yaffe ey'Obusiraamu oba essiga eryokubiri mu masiga g'eddiini yaffe ey'Obusiraamu nga empaji eya sunna za Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Olwaleero nno tubadde tutunuulira ku kwagala Nabbi sallallahu alayhi wa sallam okwannama ddala. Wekumire ku lutimbe lwa Salam TV insha Allah. Tubeerawo buli lunaku lwa Juma essaawa zibeera 10 ez'akawungeezi paka ssaawa 11 ez'akawungeezi mu programu yaffe Manya Enzikirizayo mu Busiraamu. Mwe tujja okubeera nga twongera okubira tooki mu sunna za Nabbi. Tumwagadde tutya enjagala eyannama ddala era tuwonye kutya okubeera nga tubeera mu bantu abakwenya nti Nabbi bamwagala naye nga tebamwagala. Tusinkane ejjuma ejja insha Allahu ta'ala. Mungu bw'anaaba atuwangaziza. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. La ilaha illallah, Allahu akbar, Muhammad Rasulullah, ya Habib Allah.